Anerizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'atwala okulabula n'akola serious warning eri ba mercenaries, eri ba white mercenaries mu territories za DRC. General Muhoozi avuddeyo n'akola okuwooninga okulala eri ba white mercenaries abali mu ggwanga lya DRC. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino kitaddewo obunkenke mu mawanga ag'ebunaayira mu foreign countries. Kutegeeza nti nno okuyugi Updates TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gwagala otwegattako genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mu kadde. Baganda bange abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo newankubadde embeera ya bunkenke. Mwebale kwekumira ku mayengo gano, nammwe abali ku mulwana Kenya nammwe mbaanirizaako nnyo temuva ku Yugi Updates TV. General Muhoozi Kainerugaba ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter ku social media avuddeyo n'akuba entiisa endala n'agamba nti nno temubaako ne kimweraliikirira DRC. Tetugenda kuleka mercenary n'omu omweru, tetugenda kuleka white mercenary n'omu mu territories zonna zonna eza DRC. Uganda's first son era nga senior military officer General Muhoozi Kainerugaba issuinze ensonga eno nga standinga warning nga targetinga ba white mercenaries aba ali mu cooperatingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mu latest statement ye ku social media General Muhoozi Kainerugaba agamba nti mu kaseera katono nnyo mwaka ogujja ba white mercenaries bonna mu regions bajja kubanga bakigwako, bajja kubanga beerimiitingibwa bonna completely, bajja kubanga basanguzibwawo mu bwangu. Era tavudde okwo n'abagamba bino byonna nga tubikwasizza Mukama Katonda ne Jesus Christ, era n'agamba in the name of Jesus Christ, the God of all virtues, there shall not be left one white mercenary in DRC. This time next year. Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti no mu linnya erya Yesu Kristo era oyo Katonda w'abachwezi, ku mulundi guno gwokka teri white mercenary n'omu gwe bagenda kuttira ku liiso omwaka ogujja. Bonna bagenda kubanga babadde mu lushinga mu ggwanga erya DRC Congo mu regions zonna zonna bwe baoperatingira. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era nno message newankubadde yabadde ejjuddemu eddiini etenkanika era n'ebyafaayo reference okuva eri mu Bachezi dynasty. Muhoozi ayogera bino ng'asinziira ku conflicts eziri mu Eastern DRC. Jjukira nti nno zino regions zonna zonna zibadde standinga stabilities nga zirimu ba foreigners, ba actors ab'enjawulo era nga muli ne mercenaries groups abafluwinga oba abakomamu omuliro eri obulumbaganyi n'okulwanagana okuli mu regions ezo eza DRC Congo. Bino nabikoze oluvannyuma lw'olunaku eziise emabega. Muhoozi ng'ayisinga ng'agamba nga standing early warning eri ba white mercenaries ng'abagamba okutandika mu January nga 2, 2025 eyo deadline gy'abawadde okubanga ba withdrawinga ebyabwe byonna okuva mu DRC oba si ekyo bateekinge risiki bafeesinge military actions. Eno nno warning etaddewo military attentions naddala Uganda ng'egenda mu maaso ne operations zaayo mu Eastern DRC under Joint Security Arrangements. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era eno statement yagenze era yareactinze okulosinga ku social medias platforms ez'enjawulo mu political circles era
ne supportinga n'abawagizi ba General Hozi Kayima Luganda ne bagamba mutuufu oyina strong leadership, ng'asindika critical warning eri mu region zonna ezirimu ba white mercenaries nga conflicts eziri mu DRC Congo zisigadde ziri viral issues. Muhoozi azeemu n'abatiisatiisa nga raisinga questions mu Uganda next move, era ng'agamba ba foreign actors abagetinga involved mu regions zino kakubajjuutuka ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera bwetyo weekyali ku social media ne General Muhoozi Kainerugaba, era tetumanyi bino ba foreigners actors kye bazzaako, era mu bunnambiro kye mmanyi bajja kuba baanukula kubanga tebatera kuttira ku liiso singa ensonga nga zino ziba zivuddeyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.